Yes, tukwanirizaako mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior bali kuba nti munnaffe osubscribing nga tubeera nti tutambula ffenna mpola mpola ate weebale kuba nti otuteekamu obwesige n'oba nti otufollowinga all the time. Big is big and always big is one. Nga omusajja yagasse amawanga ga Africa n'okuba nti gamulabana bwekityo Bebe Cool yalemereddwa okuba nti amenya rekodi ya mwana mulenzi amanyikiddwa nga Bobi Wine. Now Bobi Wine y'omu ku bayimbi abakoze lockdown concert era nga concert ye yagituuma Ensasage online concert nga yagikolera mu makage wali ku makage wali Emagere. Yalina abayimbi ab'enjawulo of course mpola mpola n'okuba nti yakola ebintu ebyenjawulo okuba nti asanyusa abafani bennawo wazze wabeerawo obato nga bagamba nti muyimbi ki asobola okuba nti asobola okumenyawo rekodi ya Bobi Wine okuba nti afuna abantu 28 almost 3 live streaming nga balaba baranfonedde abantu bava ne bagamba nti Bebe Cool y'omu kwabo abasobola okikola. Munnange yoga Bebe Cool bamutute ku bigger platform that is MTV Base Africa kuba nti performinga ku African Day era nabwe kityo Bebe Cool yazze nga nyumye mpola era nga tubadde tusubira okuba nti Bebe Cool agenda kuba nti afuna coverage yamanyi because MTV Base zezimu ku TV ezikyasinza okuba nti zicoveringa biggest part of Africa era nga social media zazo zikola bulungi tezikola bubi. Now Bobi Wine Mr. Bebe Cool tugenze ku live ye okulaba performance ye but unfortunately omusajja yafunye a half of Bobi Wine's turn up. Nchengamba nti Bebe Cool yafunye abantu 19,000 okuba nti bamulaba live streaming. Kino nno kikulaga nti Bebe Cool byasiba bikutuka because botunulira nti Bebe Cool abadde ku platform nene that is MTV Base nga osubira okuba nti Africa yonna namba amawanga gonna ga Africa gasubira okumulaba. Nigeria eraba nnyo MTV Base kugana ne South Africa n'ensi endala eza Africa eziso musical Ghana, Tanzania, Kenya nesigaddewo. Muyoga musajja munnaffe Bidandi mukulu mutabanyi wa Bidandi amanyikiddwa nga Moses Sali aganye okuba nti oba record ya Bobi Wine emulemye. Omukulu ono afunye abantu 19,000. Kyo kitegeeza ki nti Bobi Wine mazima wanvu, Bobi Wine teyesimbikako, Bobi Wine tulekerawo kuba nti tucomparinga Bobi Wine ne Bebe Cool because like previous years Bebe Cool y'omu ku bayimbi abali emekete ku internet era nga ku internet Bebe Cool wano mu Uganda tewali muyimbi asobola kuba nti amumenyawo n'okuba nti amuyingira. Mpola omugati gwagenda nga gumuva mu ngalo oluvannyuma lw'okuba nti Edrisa Msuza yakuba BET bwe yafuna BET award anamuyisa following ye kati ali mukakadde. Bebe Cool akyali mu around 7,000. Kino kikulaga nti era akyali bubi nnyo. Bobi Wine tobala yamuleka miles far away. Bobi Wine sawa zino ku internet atulaze nti ye kafulwa internet. Bebe Cool record y'omusajja mulemi okumenya ate nga yavayo n'agamba nti agenda kumulagako nti ye kapaka wa internet agenda kumulagako nti ye wa magere. Unfortunately bamutute ku bigger platform. Bebe Cool record ya Bobi Wine mulemi okumenya. Bino n'ebirala byobolinda mu episodes zaffe zirakonsikane Ntambi Kimso webale kuba nti otambula naffe mwana wa mama tukwagala nnyo weekuumire wano mpola tukyaleeta ebirala. Bye. You can follow me on Facebook Ntambi Kimso.